tumutuwewo ekyaganya tuyiseewo omulaalo. No, not even retired. Mutale has never been a major. He was just in charge of witchcraft in the bush. Gwiva mu kkubo, bw'onoba mu kkubo omulaalo n'ayitawo ate tunaakulumba tutya? Situjja kukulumba kubanga otuwadde ekkubo. Tugenda kwenganga buli muntu naawe kakoza mutalo bawayita ki beera ejo babeere nga toli tukulize. Temutugamba nti ate tuli b'amaanyi nnyo. Yeewaga tugenda fana omuntu awakanya Museveni tokyasobola kugoba nambata kiro n'ogikwata weewaga ki. Nammwe eyo mwetendeke nga ffe wano bwe twetendeke ewaffe. So mumukoleko tumbalekedde n'abantu abalala bafaananga Mutale ma Yellow Brigade Kiboko Squad Commander manya bino crime preventers tiimu ya mujja mugenda okuteekayo tubalekedde. Jambo ABS TV Jako Akauwo nate onakolera omukulembeze mu ggwanga lya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yabadde omugenyi omukulu wali mu district ye Agogo mu kuza olunaku lw'abakozi era nangasabye naddala ku nsonga bamusiga nsimbi okubakwata obulungi eggwanga lya Uganda boli ordinasobola okulaakulana mu mbeera emu oba endala. Nzikiriza nkubuuzeeko yeekomedde ku ABS TV akabakadde kamali gaffe Jako Akauwo ku ssaawa 3 agobuli buno gwakusomera Semaganda Farouk Sessaze muzzukulu wa Katongole ne munnange Munyango Mase ffe tulwa okuba nga tetukutembeetera ensonga butya bwe bitambudde. Tovaawo katumale okulaba emitwe emikulu egikoze agaleero. Leero mu Jako Akauwo Abooluganda lwa Ssebulime yakubwa amasasi agamutta baagala bwenkanya bagamba ne minisita Nantaba yandibadde avunaanibwa. Ng'ate amazima go weegali kwegamba obulumi bweyongera mu famire eyo buli lukya tweyongera okufuna obulumi. Abaana baffe bato beetaaga obuyambi. Leero mu Jako Akauwo Abakyala ba People Power basaabuludde okukuza olunaku lw'abakozi bagamba terukyalina makulu wano mu ggwanga. Tulizima mu Uganda empya bambuddwa nga balwanira eddembe lyabwe, abalala babadde bakola emirimu gyabwe ne bataataaganyizibwa. Leero mu Jako Akauwo Abavubuka basuze bulindaala nga beetegekera okuleetebwa kwa Bobi Wine mu kkooti balaalise poliisi ku bye bagenda okukola. Tuteekwa buteekwa bayisaawo emu ey'okumakya okubeera nga tuli ku mulyango gw'eruzira. Ekibaasi we kifulumira bwe kye bayita mpawo atalikaaba nga weetuli okuva eruzira okutuuka ku Buganda Road mu mbuga ya Farao. Ago n'amalala ge tukuleetedde mu Jako Akauwo. Tetujja kuweweera, twagala poliisi webwegamba nti Honorable Nantaba talina buvunaanyizibwa era etulage ku bujulizi kunoonyereza kwayo ne famire nga famire baweweere kubanga ekimanyikiddwa mu lujjudde nti ye yawaayo amawulire agaaviirako okuttibwa kw'omugenzi Ssebulime. Famire ekyali nnakuwavu. Weewaawo ziddamu okwanirizaako omulungi yeekomedde ku lutimbe gaggadde olwa ABS TV. Kadde kamuli gaffe Jako Akauwo nga tukutembeetera ensonga butya ate bitambudde olunaku olwaleero ennaku z'omwezi lumu mwezi gwa kutaano eggwanga lya Uganda liba lyegasse ku nsi yonna okutwaliza omukuzo olunaku olw'abakozi. Emikolo emikulu wano munda mu ggwanga lya Uganda gibadde wali Agogo nga omukulembeze munda mu ggwanga lya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yabadde omugenyi omukulu. Wabula bo bannakisinde kya People Power bagamba nti oboolyawo olunaku luno lwandigenze mu maaso n'okuba nga ate lukuzibwa olw'ensonga nti abamu bakyagenda mu maaso n'okuba nga oboolyawo emirimu tewali ekibaleetera nate kutunula sseddolongo omukadde ayogereza. Katulabe ebiva bannaffe naddala abakyala ba People Power. Jako Akauwo Oluvannyuma lw'ebyaliwo ku bbalaza ya Sabbiiti eno ng'omutandisi w'ekisinde kya People Power Robert Kyagulanyi Ssentamu atwalibwa n'ekisubi ku liiso mu kkomera Luzira abakyala beegattira mu kisinde ekya Women in People Power nkya ya leero batuziza olukuŋŋaana lwa bannamawulire Kamwokya nga lugendereddwamu okwemulugunya ku ngeri ebitongole ebikuumaddembe gye biyisa mu bannabyabufuzi mu ggwanga. Munnamateeka Malembe Shamimu omu ku bawoleza omubaka Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nti nga bba abakyala bavuddeyo okuvumirira engeri poliisi gy'etyobolamu eddembe ly'abantu. Era gyegenda mu maaso mu ggwanga ey'okutyobola eddembe ery'obuntu n'okumenya amateeka. Tuvumirira ne sekuvumirira
enkola polisi ya Uganda n'amagye n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe gye biri mu kukozesebwamu regime ya President Museveni okubeera nti batulugunya bannayuganda batalina musango nga bajwetekako emisango egitalina mutwe n'amagulu. Ono agamba nti si bamativu olwa gavumenti okulemesa omubaka Kyagulanyi Ssentamu okukola emirimu gy'era bw'atyo n'asaba bannayuganda okubeegattako. Mirira ne sekuvumirira enkola gavumenti eno gy'ekikozemu okuba nti eremesezza omubaka wa Kyaddondo East Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti akola omulimu gwe nga banna abalala bwe bakola. Era tugamba bannayuganda nti kino tekiri ku Honorable Robert Kyagulanyi yekka ng'omuntu, wabula buli munnayuganda alina omulimu gw'okola gw'ayokera awo gonja gw'atudde mu office gy'otudde gw'akolera mu gavumenti wonna w'oli olina okukitegeera olwaleero nti kye bakoze Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti tasobola kupafominga wantu wonna olw'okuba nti alina endowooza y'ebyobufuzi ey'enjawulo enkeera naawe senga onookera n'oyogera ekintu kyonna ekitasanyusa gavumenti naawe ogenda kubeera ng'okwatibwa. Nambo wa Rashida ng'ono yeesimbawo ku bwa ssentebe wa disitulikiti y'e Butambala agamba nti ng'abakyala bangi batulugunyizibwa omuli okutobola eddembe lyabwe nga bambulwa abakuuma ddembe sako n'okubonyabonyezebwa mu maka ku mulembe guno. Bambuddwa nga balwanira eddembe lyabwe, abalala babadde bakola emirimu gyabwe ne bataataaganyizibwa. Tuvumirira ne sekuvumirira enkola egenda mu maaso ey'okutyoboola eddembe ly'abakyala. Fe okutwambula buli kiseera nga batugamba nti bazze tufaako na tulabirira tekituwa makulu. Tuyina embeera eddala egenda mu maaso ey'okubonyaabonya abakyala n'ewaka. Fe abakyala tetukyalwanirwa ne mu maka gaffe n'abaana baffe n'abantu baffe. Kyensonga lwaki tuvuddeyo nga ekisinde kya People Power tulwanirire bannaffe abatulugunyizibwa. Namayengo Lydia agamba nti gavumenti erina okugoberera amateeka ng'ekulembera bannayuganda era bo tebakkiriziganya na kyakukuza lunaku lw'abakozi. Obuvunaanyizibwa obw'ebitongole ebyateekebwawo enkola y'amateeka mu ggwanga laffe Uganda. Twagala okutegeeza gavumenti nti olwaleero ffe abakyala abali mu People Power tetugenda kukkiriza abantu bonna okugenda mu maaso nga batyoboola eddembe lyaffe. Twagala okutegeeza gavumenti nti erina okuvaayo negoberera enteekateeka y'enkola y'amateeka nga bwe yalambikibwa mu ssemateeka bwa Uganda n'amateeka amalala gonna. Ate bo abakyala abalala nabo balina kye boogedde ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Byonna obubi olw'okuba nti tetuyina ddoboozi mukkirize ku abo abavuddeyo n'eddoboozi lyabwe mukwasaganyize wamu n'ekyo. Twebereremu mu kukwasaganya amateeka, twebereremu mu kulwanirira ensi yaffe, twebereremu mu kulwanirira abaana baffe be tugenda okulekawo enkya. Ffe tusinga okuba n'obulumi nti Uganda bwe tugireka nga tetugiteeseteese enkeera tetumanyi baana baffe kiki kye bagenda kubaako. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Kulikayo Kanyike Kevin n'emboozi ku nsonga y'abakyala ba People Power nga bagenda mu maaso n'okubeera ku nsonga zaabwe. Tugendagendako emukono olusala essanja luleetera Munyera okusaasaana nabwe kityo bwekyali kuba famire ya Ronald Sebulime yakuwa amasasi gye buvuddeko ng'ateeberezebwa okuba oboolyawo yali ayagala okutuusa ku minisita Aida Nantaba obuvune obw'amaanyi. Kakati n'abooluganda b'omugenzi Sebulime baagala wabeewo obwenkanya naddala mu nsonga ez'enjawulo ku musango guno gukyagenda mu maaso wali mu kkooti emukono. Katulabe nate ebivudde ku sayidi zeeyo. Jako akawuwo. Omuserikale ali ku ddaala lya Kopolo Yasin Sale alabiseko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti entemukono Mariam Naluja omulundi ogwokubiri ng'avunaanibwa okukuba Ronald Sebulime amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi oluvannyuma lw'okumuteebereza nti yali ayagala kutta minisita Aida Nantaba ku kyalo Nagojje mu disitulikiti y'Emukono. Kopolo Yasin Sali nga muserikale ku poliisi y'e Nagalama ajidde mu bbaasi y'amakomera okuva e Luzira wakati mu bukuumi obw'amaanyi okuva eri abaserikale b'amakomera. Wabula wabaddewo okwekobana ku kkooti abasirikale ab'amakomera bwe bakukusizza Sali nga ne looya wa famire Nkunnyingi Muwada n'abooluganda tebategedde ne bamuyingiza mu kkooti nga ne bannamawulire tebakkiriziddwa kukwata bifaananyi mu kkooti eno.
Nakazibwe Irene nga mwanyina w'omugenzi era nga yali alindiridde Sebulime ku ssomero agamba nti bazze wano ku kkooti okufuna obwenkanya wabula buli lwe bajja ku kkooti omusango gwabwe gwongezebwayo ekintu ekibongera obulumi mu mitima gyabwe nga famire era nga beetaaga obwenkanya mu musango guno nga bano beetaaga n'obuyambi kubanga abaana baabwe bakyali bato ddala. Olwaleero ku kkooti ne mama waffe ne looya waffe nga tulina obulumi bungi nga famire okulaba nti nno eggwanga terinavaayo kusalawo ki ekiddako nga bongera tuwadde ng'ate amazima go weegali. Florence Nasimbwa nga mutuuze ku kyalo kyetume Mukono era nga yali nazaala wa Sebulime agamba nti ali mu mbeera mbi nnyo kubanga yali akafiira omwana we ow'obuwala eyali mukyala wa Sebulime kyokka ne mutabani we Sebulime abadde akuuma wamu n'okulabirira abazzukulu naye ne bamutta kyokka nga n'obwenkanya tebanabufuna. Kirina byakwogera bannange munansi omwana yafiira wange yafa ate oluvannyuma lya byonna mutabani wange abadde akuuma abalabde alabirira abaana naye ne bamutta kati byenjogera bannange sibina baana tekirina kyakubabulira. Ye Pulida Nkunyingi Muwada nga yawolereza abafamire y'omugenzi Sebulime agamba nti mwennyamivu okulaba ng'omubaka Aida Nantaba tavunaanibwanga kubanga poliisi erina obujulizi bwonna wamu n'abantu abamanyi nga bwe yawa amawulire agawubisa poliisi neetuuka n'okutta Sebulime nga n'abamu ku baserikale tebaleetebwanga mu kkooti wabula baleeta Corporal Sali yekka. Bannaleetebwa eyali avuga emmotoka kubanga yali avuga n'ayimirira n'ajjamu ono ne bamukuba amasasi ate nga patrol ya poliisi ye ali luddawa eyali akomandi nga ali luddawa abasirikale abakwatibwa nga bo tebaleetebwa balonzeemu omu bwati Sali newankubadde nga ne Sali mbe yakuba essasi talina asaanya aleetebwe naye tulowooza nti tekimala okuba nti ono aleetebwa abalala ne basigala nga bayinaayina ani yeetabamu ani ateetabwamu. Kopolo Yasini Sali asindikiddwa ku alimanda Ruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno gw'okutaano. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Buvunanye Nantaba butemu kale buvunaana okuwuddisa poliisi kubanga alina emisango gye yazza teri ali waggulu. Ewa bwatyo looya Muwada Nkunyingi ng'agenda maaso n'okwogera ensonga ze ebyo nga tubijjeko ezikwata empaawo tugendagendako wano mu kibuga Kampala emmoloka nnyingi nnyo zireese omugotteko kyokka nga ate zitwala abantu balubato kakati nno Senkulu wa Kampala Capital Authority KCCA Andrew Kitaka agamba nti yesabwe emmoloka ezimu zikendeere ate obaolyawo banasobola okubalawo omugotteko ogw'enjawulo gukyagenda maaso n'okuba nga ate agwegirisa ng'ekigotte entula mu kibuga Kampala. Katulabe ebiva mu KCCA. Jako akawuwo ng'omu ku kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde eky'amawuggwe ekitongole KCCA ekivuddeyo n'enteekateeka ey'okukendeeza ku muwendo gw'ebidduka ebifulumya omukka nga kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'okunoonyereza okukoleddwa abasawo okuva Makerere University Ranga Institute nga kulaga nti omukka oguva mu bidduka bino nga kwogasse n'ogwo oguva mu makolero bye bikoze ekyamaanyi n'okwonoona empewo olw'onno bannakampala bangi ne kibaviirako okulwala endwadde okuli ne kkookolo ow'amawuggwe. Okusinziira ku Ssenkulu w'ekibuga Kampala Inginiya Andrew Kitaka agamba nti bagenda kukendeeza ku mujjuzo gw'ebidduka naddala ebyo ebitono ebitwala abantu ab'olubatu olw'ensonga nti bino yingini zaabyo zifulumya omukka mungi ekintu eky'obulabe eri bannakampala. Tugenda kufanya okulaba nti tukendeeza ku mujjuzo gw'ebidduka kubanga buli awali omujjuzo kisigala ziri awo yingini kweziri zokyamafuta mu kifo kimu. Omujjuzo
bw'oyinza okukendeera era n'emmotoka zimala akabanga katono ku kkubo era n'omukka gwe ziriseeko kuba mutono. Kitaka agamba nti bagenda kuzimba stations eziwerera ddala 25 mu kibuga nga buli ggombolola bakuteekamu 5 nga zino nno za kuyambako okupima empewo eri mu bbanga n'okwekenneenya ekigirimu olw'ensonga nti ab'ebyobulamu bakirambika nti empewo teyina kubaamu ebyo byonna bikosa bulamu bw'abantu. Tukola stations 25 mu kibuga mu division tuteekemu 5 nga zipima empewo eri mu bbanga era zitubuulira ki ekiri mu mpewo eyo. Bannaffe aba World Health Organization bateekawo dda limits ekkumo bintu ki ebirina okubeera mu mpewo etaakuse muntu. Dr. Nantanda Rebecca ng'onono yakola ku by'okunoonyereza Makerere University Ranga Institute agamba nti okunoonyereza kwe bakoze mu kibuga ne mu byalo kulaga nti abantu b'omu kibuga balwala nnyo amawuggwe ng'ate nno kino nno kiva ku mukka gwe basika mu mpewo omubi oguva kuyingiriza emmotoka amakolero ssaako n'enfuufu etambulira mu mpewo. Wano nno wasinzidde n'asaba ebitongole ebivunaanyizibwa ku nsonga eno omuli ekikola ku ntambula y'ebidduka eby'oku nguudo ekya KCCA ko n'ebirala eby'obwannakyewa biveeyo bitaasa eggwanga. Agala ebitongole bikola ku ngendo kati tuganye tukola kunoonyereza ne waliwo ebitongole ebirala nga ku mmotoka makolero bwe niwadde twogera kati ne KCCA tusobola tutya okubeera nga tukendeeza ku bukyafu buli mu bibuga byaffe wadde nga twakola ku baana bokka naye nafe abakulu mu kibuga tukola Stephen Tumusime yakusakidde Greno ku lwa ABS Television. Kulika yate Stephen Tumusime n'emboozi eyo natenga bitambudde ku nsonga y'okuteekerateekera ekibuga Kampala okusobola okumalawo omugoteko ogw'enjawulo. Kale tugenda okukumulamu nga ne bw'omanyi nti tuli mu weekenda naffe katumala okunywa ku lwendo lw'amazzi nga naye bw'okikwasaganyako ku saidi eyo ate tukomewo nga buli kimu kitambula terere nga nnyindo ya nti tovaawo kati komewo. Luno lwe lugero lwaffe olwaleero. Kiribedda mese ya Mutala era ate wenzijuukiridde olaba ono omwami bamuleeta abaana be yali abeera Bulaaya naye nga yagula ettaka lino naye be bano abagagga abeera nga tebazimba ku ttaka lye baagira kyogamba bamuzimaayo nga wakyaliwo ekibira era awatuuzeko ne beebuuza ne bagamba ne omusajja ate tuze bwetuzi ekimuziisa mu kibira kiki ekibira ekikwafu wano ne walinga mbu awatangaavu naye nga kikwafu tosindikayo mwana kutya abantu munnange nga bamuziika ng'abaana baddayo Bulaaya kajiwaavu omu najja n'abazungu nga balina mu pulojekiti gye bazza okukola wano naye netegenda bulungi kati ate batandika okutundatunda tulaba amayumba agatutunuka tugalaba nakulwisa neno yiyo nongwandabangira ekyali mpya kati ekibuga tekisemberedde tebatere muziikulawo muwongerayo ono bagenda mujjawo mu mazima lwako nabo famire simfi nnyo ebijjera byali badde bingi naye tebafaafa famire simfi ne bagakiriwo edda mese ya Mutala kati bagenda muziikula ekibuga kituuka Kiribedda mese ya Mutala. Amakulu gali nti osobola okukola ekintu nga tolinaamu yadde essuubi nti kisobola okuvaayo ne kifuuka ensonga era nga tosobola kutuulawo n'okirowoozaako naye ebbanga bwe lyetooloola luba olwo kyewali tosuubira ate ne kifuuka ensonga n'olw'ensonga eyo tokolanga ekintu n'olowooza nti kigenda kubeera bwe kityo lubeerera.
olwo lwe lubadde olugero lwaffe olwaleero.